Kooti enkulu mu Kampala ewulira emisango egy'Obwakalintalo eyisizza ekiragiro okubakulira amakomera okuleeta mu kooti abantu 8 abavunaanibwa ogw'okugezaako okutemula GEN Katumba Wamala mu lulumba omwafiira muwala we ne ddereeva we. Abakwate kuliko Yusufu Siraji Nyanzi, Hussein Serubula, wamu ne Muhammad Kagugube, Sirimani Kisambira, Abdulaziz Ramadhan, wamu ne Dunka Kamada Warusimbi, Habibu Ramadhan Marjan, wamu ne Uzaifa Wampa. Omulamuzi Alice Komuhanji yayisiza ekiragiro kino oluvannyuma lw'abannamateeka abawuliriza abasibaabo okuli Eliasi Luyimbazi Nalukoola ne Geoffrey Tulyamusiima okugaana okubaako kibakola ng'abantu baabwe tebaliiwo. Bw'atyo omulamuzi alagidde nti abasibaabo baleetebwe mu kooti ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba ng'akoolwa enjuyi zombiriri lwe zigenda okukkaanya ku ngeri omusango ogwo gye gunaatambuzibwamu. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Marion Ben Bella lukakasizza kooti nti lwetegese bulungi okuwa bannamateeka b'abasibaabo koopi z'obujulizi bwe bagenda okukozesa mu musango ogwo. Kooti bw'eti eragidde kino kikolebwe mangu obutasukka lwaleero. GEN Katumba Wamala yasimatuka amasasi ngalo mu Juni 2021 agamu ku babaseddekezi ku luguudo Kisota mu bitundu by'Ekisaasi mu Kampala wabula ebyembi muwala we Brenda Natongo ne ddereeva we Sajenti Haruna Kayondo tebaalutonda. Abayizi abasukka 30 baddusiddwa mu ddwaliro ejjinja nga bataawa olw'ebisago bye bafunidde mu kabenje loole y'amagye namba H4DF 2017 kwe babadde batambulira bwe yambalaganye ne lukululana namba KDH 315 ZB mu bitundu by'e Kakira ku luguudo oluva ejjinja okudda e Iganga. Abayizi bano kitegerekese nti babadde basomera ku Magamaga College of Logistics nga basoma byakufumba. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'Ekiyira James Mubi agambye nti lukululana etomedde bano ebadde egezaako kuyisa n'eremerera omugoba waayo era kwe kwambalagana ne loole y'amagye ebaddemu abayizi abo. Abasoma ebyokufumba Magamaga College of Logistics and Engineering. Trailer Mercedes Benz ebadde eva Kenya ng'edda Kampala. Kigambibwa nti driver wa trailer yabadde ali mu kuyisa ng'ate wali mu kuyisiza wabi kwe kutomera emmotoka ya UPDF. Roadblocks zaggyibwawo n'ate tekitegeeza nti aba traffic twava ku makubo. Tuli ku makubo tukwesa traffic patrols tulawuna. Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa demberyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omukozesa yenna kimukakatako okuteekawo amateeka agakugira abakozi okukola n'okumokola agagambo nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Omukozesa yenna ng'alina abakozi abasukka mu 25 etteeka limulagira okuteekawo amateeka agakugira abakozi be okwogera ebyobuseegu obukola ebyobuseegu era amateeka gano alina okugatimba ku kisenge we galabibwa omukozesa asangibwa nga kino takikoze abazizza omusango era asobola okuwawaabirwa bwe gumusinga n'asibwa emyaka egiri wakati w'ogumu n'5. Abalimi n'abalunzi basuze mu keetereekerero okwetaba mu mwoleso ogusookedde ddala ogw'ebyobulimi n'obulunzi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge ali Masaka. Enteekateeka z'omwoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogusookedde ddala mu kibuga Masaka ziwedde akawungeezi k'olunaku olwaleero era ng'olunaku olw'enkya omwoleso guno lwe gugenda okutandika mu butongole. Abagenda okwolesa ebintu eby'enjawulo mu byobulimi n'obulunzi baabituusizza dda mu weema zaabwe ez'abategekeddwa wano ku ssaza e Masaka era abamu ku boogeddeko ne Kyabasa batenderezza nnyo laadiyo y'omutanda Kyabasa olw'obuyiiya n'enteekateeka z'erina ezikulaakulanya abantu ba Ssemunywa ng'ebimu ku bigendererwa ebyatandisaawo laadiyo eno era bano bakubiriza bannabuddu n'emiriraano okujja okwetaba mu mwoleso guno okwongera ku kumanya kwabwe. Mukiibi John Michael Pewa Vet Center kubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna bajje balabe omutindo bayigirizibwe ku ddagala eriwonya era n'emmere eyo ekuza obulungi
enkoko zaabwe. Ssentongo Benjamin banadde ebudde enjolesa nnyanya ziwanvuwa twatuuse dde ebuddufe Matovuddani twataddewo emitendera gyonna omuntu mwali tokola kaawa. Ekifo kino awategekeddwa omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi kigazi ddala era nga kigenda kusobozesa abaolesa n'abo abazze okulaba ebyolesebwa okulaba buli kintu kubanga ekifo kigazi bulungi. Ku lwa 88 akatonyaze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu ono ku ssaza e Masaka. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga kayisa abakulira akakiiko k'eggwanga ak'eby'ettaka banyonyole ku byapa ebikontana bye baagaba ku ttaka eryali lya poliisi eryaweebwayo gavumenti er'ekitongole ky'amawanga magatte ekya UNAFRI okuzimbako ebbanguliro ly'abasirikale. Ettaka lino erisangibwa e Naggulu nga liweza yiika 56 lyaweebwayo eri ekitongole ekya UNAFRI mu mwaka gwa 2011 era akakiiko k'eggwanga ak'eby'ettaka ne kafulumya ekyapa nga kyaliizi ya myaka 99. Wabula kyazuuliddwa nti ate mu mwaka 2015 akakiiko k'eggwanga ke kamu ak'eby'ettaka kakola ekyapa ekirala ku ttaka lyerimu n'ekiweebwa kampuni ya Future Group nga liizi ya UNAFRI yakatambulako emyaka 4 gyokka. Mu nsisinkano y'akakiiko ka Paalamenti kano akalondoola ensonga ez'omunda mu ggwanga n'omuwandiisi ow'ekiseera w'akakiiko k'eggwanga ak'eby'ettaka Andrew Nyumba ababaka boogedde kati nti ekyakolebwa kyali kikyamu era kimenya amateeka agakwata ku by'ettaka kwe kussa akazito ku Andrew Nyumba annyonnyole ekyabakozesa ensobi efaanana bw'eti. Andrew Nyumba wabula yeewuunyisizza ababaka bw'ategeezezza nti omukutu gw'akakiiko kano ak'eby'ettaka okuli kalonda yenna akwata ku nsonga z'ettaka gwayonooneka dda kale nga beetaaga obudde okugutereeza okufuna ebikwata ku ttaka eryogerwako e Naggulu oluvannyuma bannyonnyola ababaka ekyabakozesa ensobi eyo. Andrew Nyumba era ategeezezza nti abandibadde banoonya kalonda oyo tebaliwo kaakano kubanga akakiiko be kalina tebamala. Files ze beetaga tetufunye budde bumala okuzinoonya okuzijjayo mu commission era tusabye batwongereyo ku kadde tusobole okuzinoonya tusuubira olwokubiri wiiki ejja tujja kuba tuziina tusobole okujja tubeere ab'omugaso ku komiti eno. Abakozi beeyina tebamala era nga ne structure ya commission bw'ogitunuulira ebulamu. Donozio Kahondo omubaka wa Ruhinda North memba ku kakiiko kano nga yakubiriza olutula lwa leero alagidde abakulira akakiiko k'eggwanga ak'eby'ettaka sabbiiti ejja bagende eri akakiiko kano bannyonnyole ensonga kwe baasinziira okugaba ebyapa 2 ku ttaka lyerimu. Bawanga ebyapa ate ku kyapa osanga omuntu alina ekyapa ate nibaddamu ne bamuwa ekyapa. Ekyokubiri osanga omuntu alina ekyapa kyaliizi bamuwa myaka 99 ate oluvannyuma lw'emyaka 5 ne bawa saburiizi on that lease ate ya myaka 99. So ezo irregularities zonna zetwagala okujjayo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mogo era gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogwa beach soccer oguzannyibwa mu nsenyi eyitibwa Uganda Sand Cranes etuuse mu kibuga Vilanchulos ekya Mozambique okweteekerateekera empaka za Africa Cup of Nations Africa Cup of Nations Beach Soccer Championships ezigenda okubeerawo okuva nga 21 okutuuka nga 28 omwezi guno mu nsi ya Mozambique. Omutendesi wa Uganda Sand Cranes Angelo Shirins yatutte ttiimu y'abazannyi 12 era amakanda ttiimu eno egakubye mu Hotel Archipelago Resort. Uganda mu mpaka zino yateekebwa mu kibinja ne Senegal, Madagascar ne Misiri era egenda kuzannya omupiira ogusooka ng'ettunka ne Senegal ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Ebyo nga biri bityo, Club ya Express FC mukwano gw'abangi egudde maliri ga goal 1-1 ne Club ya Gaddafi mu ligi ya binywera eya Uganda Premier mu mupiira oguzannyiddwa mu kisaawe Wankulukuku mu Kampala. Goolo za Express FC ziteebeddwa emu bw'eti eteebeddwa Alan Kayuwa mu ddakiika ey'omunaana ate goolo ya Gaddafi eteebeddwa Brian Kalumba mu ddakiika eya 5-2. Mu mbeera y'emu Bright Stars eremakanye ne UPDF goolo 1-1 mu kisaawe e Kavumba. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Roman Tiles, amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kyanjawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Baati.
omukulembeze wa South Africa Cyril Ramaphosa emberenge emugagidde emigozobano egyatwala munywanyi we Jacob Zuma naye gimulondodde batandise okumunoonyerezaako ku by'okukusa ensimbi. Palamenti ya South Africa etaddewo akakiiko ak'enjawulo okunoonyereza ku mawulire agafulumye agalaze nti waliwo abanyazi abaasoberera President Ramaphosa ne bamunyagako ensimbi eziri mu bukadde buno obwa dola za Amerika ze yali akukulidde ku faamu y'esangibwa mu kibuga Limpopo. Amawulire gagamba nti kino kyaliwo mu mwezi ogwokubiri omwaka guno wabula okuva olwo omukulu ono alwanye nnyo okwegumya n'okubikirira amawulire ago. Ensonga eno ekutte wansi ne waggulu mu South Africa era ab'oludda oluvuganya gavumenti oluwulidde bino bazikubyemu nezaaka nga kaakano ne kampeyini za President Ramaphosa okufuna ekisanja ekyokubiri zizzeemu omukoosi. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gakutusibwako Amasharu Uganda Limited abakuletera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuwuka bw'emmwanyi Metako ku kiwotokwa essimu 0773 77 51 Mu mawulire ag'empona mwana muwala eyalungi wakalaala akyankalanyiza omutimbagano e Buyindi bw'asasudde akalango ng'anoonya omusajja amugye ku luggya naye ng'obukakulizo obumugenderako tebulumikako. Mu kalango kano mwana muwala ayagala omuvubuka ow'ekiwago nga tannamera bubakko ayagala omusajja nga yazaalibwa mu 1992 oba okudda waggulu mu bufunze nga tasukka myaka 30. Mu birala omusajja ono alina okuba nga alina digiri waakiri 2 nga yazifuna mu yunivasite ezisingayo okufulumya abakugu mu kunoonyereza mu nsi yonna ate nga yakuguka mu bya tekinologiya so si mbeera z'abantu. Omusajja anaamuwasa olina okuba nga osasula ensimbi ezitaka wansi wa laaka 30 bwe bukadde 3 mu zaawano ng'okolera mu kampuni etegerekeka ng'esobola n'okukuwola ebbanja. Kitaawe alina okuba nga teyazaala baana basukka 3 ate ng'obuwanvu olina okuba nga toka wansi wa fuuti 5 n'obuuzi 7. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omumyuka asooka wa Kaggo Haji Matovu Ahmed Magandaza alondeddwa okugira nga akuuma entebe y'owessaza Kyaddondo okutuusa nga Ssaabasajja Kabaka asiimye naye atula erinnya lya Kaggo omujja. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno. Nze Joshua Musaasisi Nsubuga tugenze mu ntanda ya Buganda.